Nkwanirizaako omulungi atulaba nze ya Biking Uganda muzukulu wa Mugema. Nzize njogera nnyo ku bintu by'okuzimba kubanga twakyusaamu mu nkuba. Twaleeta nkuba mpya engeri y'omwaka gye guli omupya wadde gutambuddeko n'ebbanga. Abazze batugoberera ku bintu bya metal workshop kyemmanyi kyo omukulu yampa feedback nti tatoma naye wadde nga munnange omukulu gusigala gugenda mu maaso. So temujjanga okwo tubeebaza nnyo naye musigale ng'era mujja. Tubaanirizaako abatulaba nsinzidde wano ku Robert Metal Workshop nga bulijjo. Robert Metal Workshop for interior njagala mulabe bulungi nnyo interior and exterior designs, gypsum ceiling, lightings, painting, TV units n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. So right away tusinzidde okubeera nga ate nno tukuweereza. Ndi n'omukulu nga bulijjo Bwana Director ate nga ye official sponsor. Twasalawo engeri gye twakyusaamu nti program bagite essuubi lya buli omu. Tutambule n'abo abatulabamu essuubi n'okulaba nga tutambulira ddala mu maaso. Ndi ne Victor ku kamera. Omukulu buuza ku batulaba. Abatulaba amanya n'eddoboozi Mutesasa Robert, Director Robert Metal Workshop. Kyengera ku Masaka Road n'Entebbe waliyo branch yaffe ku Garuga Road. Twagibalaga? Ya twagibalaga. Abagibalaga abatulaba nsanyusa okubawulizaako omulundi omulala. Okay. Mulamu bugamba muri bulungi. Mulamu si bubi. Webale kuweereza abantu. Tuweereza. Sinnafuna yatoma. Kitambula kitya? Emirimu tugikwasaganya bakama baffe nga bw'olaba emabega. Oda zijja. Tuli mu kukola mirimu gya bakama baffe. Okay. Embeera eri wano. Embeera ereeta ifuriisi eno ekuyisiza etya oba gwe tekuyingiramu nnyo? Ifuriisi ejja ssaawa yonna. Naye tubadde tukyasasula ffe URA. Naye nga ifuriisi system tetunnagikozesa, tetunnatandika gikozesa. Naye nga twawulidde omukulu yagisitopinzeemuko. Okay. Naye nga gwe oli mwetefutefu okubeera nga kyonna ekijja kyo natambula nakyo? Kyonna ntambula nakyo kubanga gavumenti era tulina ogiddiza. Okay. Mazima. Kale awo nno wetugenda okubeera nga tutandika tuzze tubalaga abantu ebintu ebyenjawulo ate nga birungi kuba abasiima kubanga alaba ekibi tayinza kukola ki komawo naye ate alaba ekirungi akola ki akomawo. Tutunuulidde enzigi ez'oku mulyango, tutunuulidde geeti, tewali kye tutabalaze, tutunuulidde balcony rails n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ndowooza ekintu kye tunaba kubalagako ye interior design naye ndowooza naye maaso awo tujja kuba tumubalaga. Tutandikire wano ssebo. Oluggi lwe tuyimiriddeko. Ssebo. Oluggi luno twalukoze, tulina hotelo gye tukolera. Ndabako akagambo meeni. Y'ono meeni. Yoyo musajja. Kaka tutandikirawo ssebo tunnyonnyole meeni oyo. Twalukoze. Ssebo. Lugenda kugenda ku washrooms. Ssebo. Ez'omunda. Toilets. Toilets. Ezawabweru ez'omunda. Entry eyingira. Omulyango oguyingira. Okay. Ogwindicating nti wano wabasajja. Okay. Then n'olyoko tuuka eri munda wabeera obulyango obulala obutono. So twalukoze mu mbeera bweti nti engeri gye mubaamu olusu oluba luvaamu. Kati twakoze nga empewo esobola okuyingira ate neekola ki? Nefuluma. So wano togenda teekawo ndabirwamu? Tetugenda teekawo ndabirwamu kuba twagala aeration ng'esobola otambula neeyingira neekola ki? Nefuluma. Okay. So nnengera ne side eri. Side eno tulinayo oluggi olulala luno lw'abaami. Luno lw'abaami? Okay. Tonyonyole wano ndowooza. Oluli eno lw'abakyala. Lwe lw'abakyala. Mulyango oguyingira. So toilets ezo ziri bbiri? Ekizimbe kyazimbiddwa nga kirina emiryango ebiri egiyingira. Abakyala bagenda yita waabwe n'abaami bagenda kuyita waabwe. Okay. Era abakyala n'obaterako omukyala yennyini. Tukomewo wano. Design zino ani azikolera? Design zino tulina machine ezisala. Egisala? Neeyita mu kyuma bweti? Nekifaanana bulungi? Ekifaanana bulungi nti oyisaamu n'engalo oba olongoosa nga tekisobola kusala. Okay. Kubanga eno machine mpya katale eno terekaamu bunno wantu wasobola sala muntu. Okay. Njagala nnyo bwe mba nkukyazizza ne tusiigira nnyo ttooki omuntu alaba ebintu bino era ali capable okubeera nga yandeetaaza ekintu ekifaananako bwe kiti. Oluggi olufaananako bwe luti lugenda mu hoteeri zokka n'ebifo ebirala. Bifo ki ebirala biyinza okwetaaga oluggi lwe luti? Oluggi lwe luti lugenda ne ku nnyumba ez'amaka.
waliwo abazimba ennyumba ez'amaka ne bateekako omulyango omunene then ne bateekako emabbali yandibadde nga side door nga waba tayise mu mulyango munene agenda ayita mulyango omutono kati nga tuggyeko kano akagambo meeni kitwale nti tekaliiko oluggi luno nga naawe olusanze ku kizimbe kyo ku mulyango gw'oyitamu tugeze okomyewo okukola toyagadde yita mulyango omunene luba lulabikirawo bulungi kale tweyanza nnyo tweyanzege okubeera nga ate nno otunyonyodde bulungi nnyo tuli proudly sponsored by Robert Metal Workshop nga bano basangibwa wano Ekyengera ye main branch oluva mu kitoogo bwoti olulaba Toto Energy then workshop ojja kuba ogiraba ekipande ky'ensonga twagigonjoola abalaba interview yasooka bagamba naye ekipande naye kaakati simanyi kye mugenda kwekwasa era abantu bambi baasiima nnyo olwalaba programu ey'okubiri bagamba bambi ekipande kyo mwebala okubeera nga mukimprovinga luno ddo tulubalaze era tukyalubalaga era tujja dubalaga kubanga yemu ku trend ndoozi esinga okutambula kati naye eno design gye tulina design mpya bakiraanti baffe zonna ze tubalaze babadde tebakola ki babadde tebagirabanga eno design ng'ogyeko frame eno ey'okungulu erabika nga aluminium sawa zino twogera ku bagala proofing eri munda nga woba oguddewo bwoti kyolaba beauty gyolaba munda waawo osobola ogiraba beauty eno kano okegula nakano kasilidinga lwakuba waliyo olulala eri kati luno oluggi lupya nnyo 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 luno kati eno design mpya tukozesa flats tukozesa pipes then netumanyi tuteekamu busipindo okwongera okuspicinga ekipindo bwe buno obwa rawundi okwongera okukinyumisa kati kilanti waffe ono yazze gye tuli alina ekizimbe kye kya kalina alina enzigi bwe ziti nnya waggulu alinayo enzigi bbiri ne wansi alinayo enzigi bbiri olw'oku main entrance olw'oku dining yajawudde naye erina oluggi then alina ez'ebisenge master bedroom ekisenge kya master bedroom n'eddiro lya waggulu zonna zirina balcony zirinako enzigi ennene katono kilanti waffe eno order gye tulinamu yeewedde alinze twala bibi okutwalibwa yatulinza asasule ka balance ebintu bigende ku site atwala luggi luno lokoba luno ebirala kuliko n'amadirisa waneeno Victor ku kamera ojja tambula mu konaffe abantu baffe basobole okubeera nga ate balaba ku madirisa gano nago gage gano gage tugende maaso sebo gano ge madirisa ga wali wetubadde gano ge madirisa twagakoze nga gasilidinga nga bulijjo era kitukukolera eddirisa eryagala okulabikira ddala erya aluminium naye nga tulikoze muki mu byuma mu steel eddirisa lyerino oliraba lisilidinga bulungi alino n'okola ki n'oggalawo lino lyawukanyemuko ku liri nalabako eryakatimba kira nti yabadde taagalamu ye butimba naye yabadde abwagala mu louvers era n'emabega gyebuli ne mu nzigi gyebuli tuyinza kulabako mangi oda gyalina nnyingi biri byonna bibye tuyingire munda tulabe kale tuli ne Victor ku kamera ekintu tukitambuliza ddala bulungi nnyo programu esuubirya buli omu ndino mukulu Robert Mutesasira aba CEO Robert Metal Workshop and Designs wetuli wano agezaako okukulaga oluggi olwo engeri gye luslidingamu ne munda ng'engeri gye lutambulamuko nagamba officially is proudly sponsored by Robert Metal Workshop naye ng'ate naye oba oyagadde otwegatteko tusobola okubeera nga tutambuza ekintu kino abatulaba ku mukutu gwa Robert Metal Workshop ogwa YouTube nammwe abatulaba gwa Habiking Uganda nyongera obategeeza nti ate tulina omukutu ogwa specifically Metal Workshop yekayeka nga gwa Robert Metal Workshop ojja gendako oyongere okulaba betutasobodde kubeera nga tukulaga kuno kubanga goguli specifically tujja nakuba tukulaga nti oluggi lumu ne tulwogerako biki ebirukwatako na butya bw'oyinza okubeera nga olufuna so tunyonyoleko eno luno nga lunene okusinga kuli twasobola okulaba naye nga zonna nga bwe tuwogedde zigenda ku kizimbe kyekimu luno lukoleddwa lugenda kugenda ku main entrance omukulu kwe tugenda oddumuteera oluggi luneeno lusilidinga bulungi luwedde sawa zino lubulamu ndabirwamu emabega eno we tutunulayo oda nga bwekyatambula emabega waliyo amadirisa eno yona package ya muntu omu ekintu kino kikola otya kansoka embuuze omanyi n'abatulaba bayinza okwebuuza akasajja nga kaba bizi bakatuleetera okikola otya
wagenda mu Illuminati bakasoma abatulaba akyale be batuwa emirimu ennaku zino abatulaba ku YouTube platforms be batuwa ku social media platforms batwesize ne batuwa emirimu kubanga ebintu babiraba ate tutuuka mu reality bifulumya era bifuluma nga biki birungi nga bwe birina okubeera kati abati omulimu guno nga bw'ogulaba guli smart tetwetaaga nnyo nagukolaki nakugunnyonnyola okuggyako ogula gw'omulabi n'agulabako n'alaba ku design naye ng'ekintu kiri kirungi nnyo weewaawo tunuulira eddirisa osobola okugamba lya aluminium naye nga likoleddwa mu steel tolina nsonga ekutwala bakuseerere mu steel ng'ate ebirungi bisobola okukolebwawo kirungi nnyo nti waliwo program gye twakolako abantu tusobola n'okubagamba budget omuntu gye yeetaagisa okubeera nga akolaganako ne Robert Metal Workshop ekyo kyo twakyogerako twakimala ndowooza tugenda batwalako mu kkolero soke tubalageko ku nzigi z'emmanju ezigendera ku kizimbe ku oda y'ono ziri waneeno aside tuli wano ziri waneeno tulabye enzigi ziri tulabye amadinisa tulabye amadinisa amalala ag'ebika ebyenjawulo ndowooza tetutanalabako ongambe neno oda egenda nebiri ebintu ebimu zino zenzigi z'emiryango egifuluma ku kizimbe ejiribwa gyonna egigenda ku balcony zetwandise back doors zikoleddwa mu mbeera bweti lulabika bulungi lukoleddwa mabaati magumu finishing mulungi wano lugenda kubaamu omunyolo gwokwatako twagutaddeko naye no hando engeri gye tulina okufuuyira tulina ogiteekako ng'ekoze eki nga lutuuse ku site tulutereddeeko wano ndesobola okwononekera mu workshop naye ng'enzigi zikoleddwa nzigi mumu bulungi nga bw'oziraba okutwalize wamu oda y'ono mukyala mwami leero mwami abakyala badde beerisa enkanda abakyala bali manju era manju abakyala be basingayo bungi oba onyirira bunyiriza abakyala bano kuwesa but anyway tusaagamu naye nga banange yenna ajja n'awagira Robert Metal Works ffe tumwaniriza oba mukyala oba mwami naye ng'okutwalize wamu abakyala tubeebaza mwebala okukola kubanga kino kiraga bulazi Robert yangamba luli nti munange abikinga abakyala bakoze kubanga order zitusinze okufuna ennyo za YouTube z'abakyala so tubeebaza mwenna abawagidde muganda waffe ono naffe buli mumuwagira naffe twongera okusanyuka ndowooza tweyongereyo munda ate tusobole okulabako mu kkolero nga ebitambula n'okusiibula tusiibule tuli ku Robert Metal Workshop Victor Camera tovaako wano we tuli lyekkolero ebyo byonna ebirungi bye tukulaze gye bikolebwa eno e workshop machines oziraba abalenzi obalaba ekintu bakikwasaganyiza ddala abafuuyira abookya abagolola kale okegamba ekintu eno yewava ebirungi ebigenda ku display n'oyita ku maka n'ogamba bannanga omusajja nga yakola apartments ezinyirira naye ng'ekituufu eno gy'olengera gye bisibuka oba gye bitandikira kale sibitegeera nnyo kubanga nina ate ansinga okubitegeera so basebo ne banyabo ngenda kusaba omukulu ate ayongere okubeera nga tumulisizaamuko n'okutunyonyola ekiri eno bwe kigenda mu maaso abatulaba bwe tuyimiridde workshop y'emu gye tuva okubalaga mu maaso tubiteekayo ebintu ku display nga bikoze eki nga biwedde okukolebwa eno emabega gye tukolera gye tufuuyira langi gye twokera gye tusalira ebyuma nga bw'otulaba emabega bwe tuyimiridde nga olaba omuvubuka bw'ali mu kufuuwa langi ayokya koze ekirala tusobola okutunuulira ku eno design oda eziri eno emabega z'abantu basekinoomu ab'enjawulo naye buli wamu walina design eyaki eyaawo kati ono oda ye yeeno design mpya eno tetugirabyeko maaso eri era tetugiragangako bakasitoma baffe omanyi twagamba buli muntu alina choice ye bwetutuuka mu byokkola buli muntu alina ekikola ki ekimusanyusa kati saawa zino kilanti waffe ye design eyamusanyudde mu zonna ze tulina yeeno design zino ozibalaga otulina ebifaananyi byazo tulina ebifaananyi tubalaga client n'alonda oba client yennyini asobola okuleeta eye ekifaananyi ekiki so client design yonna gyaleeta muba musobola okugikola webale nnyo weewaawo kati luno geeti luggi kiki luno luggi lwa ddiiro luggi lw'oku ddiiro nyumba ebandenemuko
kale kano ke kaki ke tulabako ko wano wansi wano tugezaako era kola buuma bw'oku balkoni wano eno tujja balaga tulaleese tubalageko ebikolebwa emmanju eno naye tujja bibalaga nga bikoze nga biwedde kale kikola bulungi nnyo okubanga ate bwe tuba tubalaga ne tubalagako ne ku order zigenda mu maaso tomanya kasitoma kuba bakasitoma abasinga obungi basubscribe baffe so n'alaba ebibye nti essaawa yonna yonna asanyuka so ku order yono yeno eriko bu French window nga bwolaba wali emabega wali eriko luli olugi n'amadirisa wegali wali emmanju nago gawedde process gye tulimu kati sawa zino yakufuuwa langi okwokya kwawedde fira yoyo tumaze omuteekako finishing part yawedde kati sawa yakufuuwa langi langi olumala okufuuyibwa nga tuteeka ku display kira nti nga jakiriyalinga ka balance ng'atwala ebintu kiba kiwedde kale tugenda maaso nno gwe aliko atulaba subscribinga sharinga akadde kanyege teweerabira omanyi mugenda ne musubscribinga obudde ne mutabunyiga notafuna notification nti munnange aba Robert Metalworks bawanise ekintu kakati wano ndowooza tuba tutandikira kubanga eriyo view eri side yonna tuba tugiraba ndaba design eno mukulu Victor simanyi bw'ogenda kubanga ogiraba omukulu ng'aginyonya ndowooza ojja kudda wali onyonyole bulungi tusobole okubeera nga tugenda mu maaso ndaba design eno eyewese eri eringa v design eyo tusaba ndaba n'obulala obufaanana wano wansi buno bulagawa buno buuma bwa ku balkoni yesebo buuma bw'oku balkoni oba oku shade buno twagamba bakira nti bukola engeri gye tulina mashini eno esala tukola mu buli kika kya design kale client gyaba achuzinze oba gyaba alonze kati bw'otunuulira wano eno nature ya shade yono mulimu kochi ekkoona ky'okolaba kano kakoleddwa nga kalina kalina koona naye buno buli straight kali kaawo ku madaala ng'okkirira kati eno order ya muntu ye yazze tugulako buuma bwaku balkoni ennyumba yali yagigala dda bwe yalaba emirimu gyaffe n'asalawo atuguleko obuuma bw'oku balkoni nawali emabega we tuyimiridde era waliwo order endala wali eyo order nayo ya muntu mulala naye yazze atuguleko obw'oku balkoni buli nabwo bwaku balkoni bwaku balkoni buli nga bungi nnyo kati ennyumba kalina eno nyumba ya wansi eno nyumba bangalo kalina ate era nabuli omulala obwana bwali mukola wali nabwo bwakugunja biki bye musinga okutunuulira njagala otule mu kamera onyonyole omuntu azimbye ennyumba biki byosinga okutunuulira omuntu azimbye kalina n'omuntu azimbye ennyumba ennene nga ngazi naye nga nsi ya kalina balkoni zirina enjawukana ebeerawo oba zonna zisigala ze zimu balkoni bayinginiya bwe baba bamaze osetinga ekizimbe ne bateekako balkoni ffe tujja ne tukola ki ne tupima kyonna ekiriwo kyetwamanya mu mbeera nti buli muntu alina testi ya njawulo ne preferences za njawulo omulimu ogwaffe tusobola okuadvisinga tetuganye naye waliwo client ajja n'akugamba nze njagala kino ekifaanana bwe kiti oba we tumulaga ebifaananyi n'alondako ku ebyo ebimu bye tuba tumulaze ne tumukolera ekyokubiri zibeera ssente tojja kwesanga buno obuuma bwe tukoze nga tubukoledde nga mashini ye busaze ya leather cutting bwakabeeyi mukko okusinga buli eri bwe tukola ki bwe tuwesa obwesi flats oba ne tukozesa ebitayimbwa so kati ojja kwesanga kino kituukawo mu makkati ga client sente z'aba alina oba nekyayagala oba ne bw'aba yeetegese mu byensimbi waliwo abantu nga baagala abati ebintu ebyebbeeyi nga ayagala ekintu ye kya bbeeyi ennyumba ye erabike nga yaki ya bbeeyi ng'erabika bulungi n'agiteekako ekintu ekyebbeeyi waliwo abataagala luxuries ng'ajja kuteekako ekintu ekya bulijjo ekiri nomu naye nga kirabika kirabika bulungi so ekya design eteekebwa ku shade oba mu nzigi oba mu madirisa tutuula wakati ne client waffe n'alondako oba n'atubuulira kyayagala netukkaanya mu byensimbi then ffe ne tutandika okukola ogwaffe ekyo nno kirungi nnyo okuba nga tukitegedde kubanga kiba kibi nnyo okuba nga ate totegedde so design eno gye musala ne design eri kiki ekisinga okuwangaala mu mbeera y'obuwangaazi
tekiri ku buwangazi obuwangazi byonna bwe tukola tuba tukoze mu gauge esobola okubeera ki yemu naye kuba gauge yereetera ekintu okuwangala oba tekikola ki oba tekiwangaala naye gye twogera ku beauty outcome yes ebiseera ebisinga yeseeza abantu oba ekintu okubeera nga kiri medium awo nga oli asobola okisobola then ife ne tukola mukulu Robert ekisinza okunsanyusa ziri ze nnengera side eri ekirungi kamera yaffe oda z'abantu abantu bonna bano bavudde ku mukutu abasinga bonna bavudde ku mukutu weewaawo so tukyebaliza Katonda nti munnange naffe tugasseeko social media tetugikozesezza bubi webale butakozesa social media kuwemula social media ogikozesezza bulungi ndaba embeera eri wano nsimbi okutwaliza wamu naye njagala leero bakasitoma baffe tutandike okukola programu nga tubaako n'engeri gye twongera okubagattako abo abalowooza okuzimba ne balowooza nti balina mala kusonda ssente nnyingi nnyo omuntu eyazimba ennyumba ye nga tannagiggala naye ng'alinawo miliyoni 5 miliyoni 3 alowooza ntono omuwa magezi ki ajje gye tuli tupime sayiti ye tumuwe quotation ffe ssente z'otuwaako kati nga ode tuyimiridde awo emabega kangereze ku eyo yali ya miliyoni 7 era nti yasooka kumpaako kakadde yandaba ku YouTube ennyumba erina gyera nampaako akakadde nenzija nenyongerako ssente nenkola oluggi nanyongerayo 2 nenkola amadirisa yanyongeddeyo akakadde nenkola oluggi lw'emmanju kati kwegamba mu mbeera eri bwekyo mu mbeera yonna omuntu okutwalizawo myaka kuwa miliyoni nya abuzayo 3 abuzayo 2 ziyakuwa 5 naye nga mu mbeera yonna omuntu mwajjidde mulimu abajja n'akugamba mu wiiki emu njagala ebintu byange nga biwedde ntumugamba muzeeyo oluusi kiyinza obutasoboka zijja twala wiiki 2 n'agamba kale oyo n'asasula mulimu afuna omwezi ng'agamba buli mwezi ku musala gwange gwenfuna gwa kakadde nja toolangako emitwalo 3 oyo naye gyali naye ne mumukolera waliwo abayeetegese okitegeera waliwo ajja n'agamba nti nze omulimu gwa oda tugeze miliyoni 3 buli luvannyuma lwa wiiki 2 nja bbangayo miliyoni 10 eno nga tukola bakira nti we bajja we batukeberako we balambula abataliwo we basindika abantu baabwe batulambulako naye nga ku Robert Metal Works tukozesa amazima ebyaffe tebiriimu makoona na kusumbuwa abantu kachallenge ketulina kabakiraya nti ate tumala netubiteeka ku display nebitutunuulira nga tebannaleeta kaki kabalansi eyo kaffe challenge gye tulina naye tuteekamu adikasho waffe netumaliriza omulimu kuba oba odiposit nze tulina okukkiriza nti ojja kujja okola eki ojja kujja embeera ya ssente ebulaabulamuko naye nga bimaana ne biggwa weewaawo ebigambo byo ebitonotono ebisembayo tukwebaza okubanga munaye watwesiga n'otukwasa omulimu gw'okumarketinga bizinesi eno era nga mbategeeza bassebo ne banyabo ndi nze official marketeer wa Robert Metal Works era nga nze ambassador wa Robert Metal Works so bw'onandaba eyo n'osanga nga nyambadde akakofiya akaliko Robert Metal Works ati weebuuza nti ate abiking yadda mu byuma eno gye ndi era gye tutambuliza ekintu kyaffe twebaza nnyo abantu bonna mu bizinesi abatunuulira nnyo marketing kubanga amazima ddala naffe tubeereyo nga tukola emirimu gyaffe gino egya social media mmwe ne mutavaayo kutusupportinga tubeetaaga nnyo wadde nammwe mutwetaaga nnyo so kiba kirungi nnyo omuntu gw'obadde naye ebbanga kubanga nkulabye ebbanga bingi nnyo betasobola agamba abantu wano naye ate n'ovaayo n'onzikiririzaamu nonga abi tutambuze ekintu so tukwebaza olw'ensonga eyo muganda wange ebiseera ebisinga okozesa nnyo abavubuka era ndowooza ku 10 like 80% eri wano yabavubuka 100% yabavubuka yes tolina mukadde kirowooza bakadde wabavaako bubi oba bakusumbuwamu kati mirimu nga ejjaffe gino gyakulagira tokola ensobi n'omuzza mu kintu kyabaakoze eki kyakoze tusanga nga kitwanguyira okozesa omuvubuka osobola omugamba nti kati wano oba okozeewo bubi tereeza n'akolaki n'atereeza kiba kyetagasala kintu kiddamu n'akiddamu nga tewaliwo mbeera yonna ekolaki eriwo n'ekyamaanyi emirimu gyaffe gino gy'amaanyi
kinyuma nnyo ne gikolebwa omuntu ng'akyalina amaanyi. Omuntu alina amaanyi era ye muki mulungi okozesa. Ate weesanga nga abavubuka era be tulina wano era ffe tubayigiriza emirimu ne bagiyiga ne bagikubukamu ne tumala ate ne tubawa ki era emirimu ne babeera bakozi ba kampuni. Okay. Ebigambo bye bisembayo eri abatulaba na biki bye basuubiza okwongeramu mu Robert Metal Workshop? Abatulaba tubeebaza okutuwagira buli omu mu ngeri gy'asobodde, abatulikomendinga, abazze ne mutuleetera contracts zammwe ne tuzikola, abatwesize ne ssente zammwe naffe ne tutaba disappointing ne tubakolera emirimu, tubeebaza era tukoola na buli kinoomu ali eya planning okuzimba, alina ekiroto ky'okuzimba, ayongere okwesiga Robert Metal Workshop, tukolere enzigi, designing ennyumba yo munda mu bya interior, ofune ekiroto kyo kituukirire, ate naffe tusigale nga kampuni egenda muki egenda mu maaso. Kale andowooza nange ngenda kuba mberekerezaawo. Kansubi yetu mumina kyemutalabye naye kinsanyusa nnyo bwe mujja mu comment section muno ne mubaako comment gyolekawo naddala nga olina kyeweebuuza. So nina comment gye nandagadde osiibula nayo tusobole okubeera nga omukulu ekyo nakyakiddamu ate tulabe nga tweyongerayo mu maaso awo. So comment eyo nga bwe tuginoonya ndina omukulu Victor ku kamera nga naye amaaso agatutaddeko. So abantu kitusanyusa nnyo okulaba nga ate olina comment naye gy'osuddewo ne tusobola okubeera nga ate tukola ki twekkaanyiza ddala ne tumanya butya bwe tuyinza okubeera nga tukikwasaganya oba n'okubeegatako. Waliwo omwami bamuyita Atooki Junior, oyo yatubuuza nti garage roller doors ziriwa. Awo nange nakalayikinga ne simuddamu kubanga garage roller doors ze simanyi bwe zifaanana. Garage roller shutters kati ezo enzigi nga wolaba zino ez'oku maduuka ze basika ne zambuka ne zikola zambuka waggulu. Okay. Tetuzinaako ku display naye tuzikola. Muzikola. Omuntu ng'atuwadde order. Okay. Kale oyo tumuvaako. Waliwo yabuuza temulina branch ni Wakiso. Ekyo kyondowooza tulina enteekateeka esingako awo. Buli wamu tetujja teekawo branch. Kituufu. Mazima. Naye bwe tukola Uganda yonna. Ensonda ya Uganda ebintu bye tukola bikola ki? Bigendayo. Okay. Bagenda tulaba tugenda Kanungu, tugenda balaga contract gye tulina e Kanungu ate nga lugendo luwanvu. Sawa 9 nga tuvuga. Waliwo omulala yabuuza nti how much is the best sliding door? Best sliding door kisinzira ku size. Yes. Ekyo kyangu nnyo kubanga anyway, enamba kweziri ku simu ku gundi yaffe, enamba eri 0704 93 07 56. Enamba eyo eri ku WhatsApp ne ku call. So mbasaba oba olina ekibuuzo olumu comment tuzaagala nnyo kuba nazo zino engeri zongera okuimprovinga mu programs zetubakolera naye yita ku namba eyo omukulu ojja kuba oyogera naye ayongere okukubuulira ku kiki oyagala na ku kiki wandeetaaze. Robert Sibula abatulaba tubeebaza obuwagizi bwammwe era twongera obbakoowoola mujje mutuwagire tuli b'amazima tukola ebintu eby'omutindo ebitagenda swaza kizimbe kyo naffe ebitagenda tukola ki ebitagenda tuswaza mukama abatukuumire mwongere omunywererako oyo akuumire obwereere atasasuddwa. Kituufu nnyo. Kale subscribinga sharinga Munnayuganda munnange nyongera okujjukiza nti munnange ebintu ebimu amakulu webiti bisharinge musharinga nnyo abaana mugenda n'embalabaawo omwana agenda n'anyenya akabina ku social media ne musharingira abantu akabina naye ebintu ebikulu webiti temwagala kubisharinga. So sharingira Munnayuganda munne ekintu ekimugattako okitegeera omuntu ali mu kuzimba omuweereza muwala nga anyenya akabina bigenda kumuyambirawa. So ako nako nkabawadde nga kalowoozo ebyamakulu bisharinge kubanga bikulu. Nze Abiking Uganda mbadde wano ku Robert Metal Workshop ekyengera ku main branch. Nyongera okujjukiza nti beba official sponsor baffe balina branch ey'okubiri Galuga twagibalaga ate nga bingi nnyo ebikyajja maaso nga byonna biva wano ku Robert Metal Workshop. Atakumira mpeera bankuumire mbadde ne Victor ku kamera. Quiz Fraternity. Mbeere bulungi mweramu.